omutambuze taata omulungi amakubo gasanze otya mutuuse wano mwenna mwotookeredde neŋŋamba osoose kuyisawo banno emwanyoka endagiro yagituwa bulungi nemanyi nazo oyo naye ye anaabaamu engeri kubanga taata talina ngeri yonna endagiro yeeyo gye yatuwa kaakati ye olwendo lw'amazzi mwalufunye endowooza taata abasinga abatasinga balekeyo kaakati ndowooza nze nkute taata nga tonnabakunta kakale lindako mbadde nerabidde ate abaana enduusi zange kabagire bajja bakugire nanko bakulamuseeko wano nabo bano olaba baggwerayo nga naawe nyamuka musanze olukiiko lugenderedde taata nja kukusaba awo okkirize Jukira sapule yekawungezi amaliriza amogoka bumogosi abule sente abaana abange ku bwange njagala obampeerawo akamasukira mwana wange ng'ogunda ate wali tuganzinirangamu awo anti taata ekiwumbi engalabi mwenge kubula singa bulijjo tuba n'emikolo bwe giti ayi mwe mwalwayo singa mwajja dda nandibadde nazuula eddeekyama ne wano ngenda kubuukingako nkomewo mu January osibalitooni kati oba otwala olina kulondamu babiri mulundi gumu tuleme kubeeramu olwo lumu abaana omumpeera omuzindala omwana wange alamuse ono yabukutte baba muwala wange wange taata babagenyi baabo ambabuuzeeko taata era nanti kyenkugambye tusanyusa okubalaba bassebo naffe moola tusanyusa okubalaba bannyabo beewuunya kaviiriko era dde bassebo era dde nnyo nnyabo era dde bannyabo era dde nnyabo okuliko amakulu tugayiseemu olese ali atya mu kutoowu wangi mwali abeewange engalo n'akaluulu taata nzikiriza ntuukeko gye bali otuukeko gye bali kammale kubakwanjulira ye oli asembye eri ye akola mu state council namulabye kasikiini kakyaddako awo ye mwana wange wa munda yakumye ebyama byange byonna ye oyo mwesiganga mundu mmenye yaliko ebyomunju ate ebyomunju biri ene wasemba esebo kakatyaddako awo ye yaseesa mu byoto bya wano simayiro nagirabye n'ennyambala ya sapule kale nno ng'alabika akawungezi ebikulu ebisanyu yabikulu bannamusizeeko nga bwogambye naawe baana mmwe biba bano mujje mubabuuzeeko sebyuma banoneko balezi mutegeko sibayire ndabe mutya ano nasomye yabakinga yesimye oli omwafukamire watebe ekigana mwagadde wamu waliwo ekisajjato kino kiruvu nnyo ekiruwa kirabiddewo kirina era kifukamidde awo anti kyekibuli kinakwata muliizo kyekibuli bimanyi otulagamba ono omusajja ono omukyala nono omukyala n'omukyala obagala otya ekyenka buli omu akwaseeyo ate nompulira bitokoterako obugambo biringa sekkoke enva babagambye kwasaayo bukwasa kwasayo gyeyo omukono omukyala kwasayo omukono ogwa kkono bakusitule bababemu akayimba mwetoololemu katono bya mukono bikoma wano
Sebyuma muyimuke Baana bange nakikugambye dda yekutte naye nga ye abo be baana bange ab'obulenzi ye abakoze abalwanye bwezizingirira okulaba nga abaana ab'obuwala abamuno ye security ebeera gguluggulu era we bali ye nze mba sijula abako bansanyudde batekereza n'akasente be baabo kaakati ye simanyi oba olina kyolagamba oba tolina ye anze nga mbajjayo nze nga nsigala nkutenda. How are you muko? Wangise. How are you? Are you fine? I'm okay sir. Kankueleza ba ogibo bakubuuzeeko. Bonna balamusoomu. Kale. Basaze ka bitaano ne batereka ebitaano. Sebyuma bawa kayimba. Nabikuganye. Abaana abange mufukamire nunga yeeyagaliza. Ate nange ntendereza owo wasoose okugwikirizaawo. Ye. Simanyi kikyanoonyezaawo. Ono wesaidizeeyo? Wesaidizeeyo mu nsi muno bizibu oli aba ne kyabaza. Oluvudde eri beppa. Naye taata okimanyi? Alabika ayagala kutabula ku luli okuba ye musaamusaamu. Oba oli awo kale n'atamanya nti obumpi bunyuma mu lutalo. Tukwaseeyo abaana abawala mukwaseeyo omukyala abijja feesi omwana abijja nsawo. Ono naabonyeebonye. Ate biki ebyeyongereddewo awo? Omwana wange ow'obulenzi wangi wangi taata ono asusseewo. Okay. Sebyuma Sebyuma lindamu. Sebo taata Wangi. Mabye kusaba taata nga nkusaba mu linnya lya baganda bange bano tubuuze ku bagenyi bano. Kituufu. Taata tusanyusa okubalaba naffe tusanyusa okubasanga bamuko. anyabo tubaniriza maka muno taata mu lujja muno efe abaana balenga ensonga mu maka muno era taata njagala okukwanjulira taata kyabagenyi bano tuli basanyufu okubaniriza mu maka abeewange engalo n'akaluulu basebo era dde basebo era dde nnyo ssebo ye ssebo buli muteyo basebo mwe tuli muko mwebale kujja essebo era dde banyabo kale kaakati abaana abange ab'obuvubuka kirunga kyotwala taata olunaku lwali lwabaagalana bwe baakazaako olwa valentine ffe waffe tetuyita ventino
tata kolo twasoma misa kolo fazi yayigiriza yali wakabi mu kuyigiriza byayigiriza ebisinga byali bikwata kwagala okwagala n'okwababiri yali ani yali faza tata olunaku olwo eyayigiriza yali Reverend Faza Gervasio Mukasa. Tato kakasiza nti byenjogera si lugero. Kati bagamba sabula olubozi. Tata bwayigiriza byayigiriza ebingi mpulira ebisinga bikwatagana kwagala. Yagenda okulaba nga byayigiriza binkutteko nnyo. Kumbe waliwo n'omukyala ndabye. Agenda okwetegereza ku mukono gwange ogwa kkono nga tekuli mpeta. Oye misa bwe yaggwa ne tugenda mu mbuga ya Bikira Maria. Mu ebyo twayogera byali bingi teyagula mpeta. Tata nsumululo suna poki na kulembedde mbwe buddu wewa. Munnaye gyotasula. Tata bw'amala okwetegereza engalo zange nga tekuli mpeta. Nkulaba. Nambuuza lwaki tekuli mpeta. Ne mugamba munnange nkyanoonya. Nangamba jangu nkujja amaggwa. Tata omukyala oyo yali Tereza. Tereza ensonga z'omu maka gano. Sabula. Yangamba olwaleero walibawo omwana awezezza emyaka 18. Olwaleero lwennyini? Ye. Era tata kakasa wano omu ku baana bo awezezza emyaka 18. Nakugambye dda munnaye nze nazaala bangi. Ate ng'omusajja Omuganda oli gwe bayita African man tabalaba ano ozaala buzaazi n'oteekaawo n'opulaningira abo Katonda baakuwadde. Naye bw'abanga waali sooka ogende mu maaso mpulire. Yatugamba alibeerawo naawe ndikusangawo simwogerako bingi. Obadde wa mukisa mbadde nina okuba safaali. Yangamba ndikusangawo soogera bingi era alibeerayo mu madirisa eyo ng'atulengera. Yangamba nkugambanga bugambi nti senga Tereza ensonga z'omu maka muno.